anti people power atenze ngendera ku maanyi g'abantu mwangambye teri kujja musiwe kiri atenze lwaki mbanzi jamu lwaki mbanyoma Winikiza waliwo omwami ono alina kyagamba oyinza okwebuzabuza nti comment tewagirabye ku bujulizi bwe watuwadde jjo ye abadde abuuza nti oluvannyuma lw'emyaka 8 lwaki kati bwebabeera obujulizi lwaki wobijjirayo kati oluvannyuma lw'emyaka 8 kale nze kankugireko 5 kuba watugambye 2020 ate ono tuli mu 2025 lwaki after all that period obijjeyo kati nga maze okugambako lwaki wobijjiddeyo Munnayuganda kankubuulira ekintu kimu ebintu bino mubiraba babikola intentionally nga bakimanyi babikola intentionally babikola okitegera ekintu kino ewe ruwuno nga bwe nambasuubiza ejjo mulaba bayimirira ku count eya human rights violation okumukuba sanction okitegera ekintu ekyo kwe bayimirira ne Winikiza yakugambye tibateekayo war crimes bannange bannayuganda abantu bano bati babadde batukola ebintu babikola kifuula nnenge alekawo ekintu ekituufu n'aleeta ekintu ekikyamu akoledda diversion such that Museveni akola ki ayitawo Museveni okwesiba ku bannayuganda bonna bonna buli gwakwata nti tuyine emmundu akimanyi nti omusango gubeera gwa war crime kitegeeza mwena side mubadde mulwanagana then awo tebasobola kukola ki tebasobola kuguditamininga bwe batyo mu ICC naye okwata crimes against humanity gino emisango gikola ku civilian abatalina mmundu abantu bano ebintu bye bakola babitegeera just kwewusa bo bakimanyi nti ffe bannayuganda tuli basiru era yaleese ebintu bye nga ajja nnyonnyola amanya nnyonnyola basiru kumbe yagudde ku Minister of Foreign Affairs ojja kuntegeera temugenda kusiriwaza bannayuganda okitegeera ekintu ekyo omukazi ono n'akabinja kabwe mbagambye bannayuganda tukubye Museveni ne tumuleka mu kkubiro Museveni musensebule kati Museveni kikyali mu kutubala atubala kintu ky'abazungu nga bagenda system gye batuzimbira Museveni kyayagala okukola naye kati bano Bawinikiza ne Elias Lukwago babaleese batuzimbire muno ate nawe Lukwago sinnaba nzija Lukwago nzija lolo njimanyi gy'obadde ng'ozanya mu fake democracy oba mu fake system eya Museveni Elias Lukwago lolo njimanyi bino yowegizagiza ng'ojja otabukira Miss Kigundu mukulu tonampo nanzija Winikiza yakutinkuulidde nabagambye tuli mu domestic policy era nabagamba nti bakyabawo eweeta bano naye lwe najja mu domestic policy mujja kulaba ensinga y'enyeenya kati mutandiso giraba omusango gwa 2016 Winikiza bye ku meza nendowooza mukirabe nti obufere obwali mu ogwo omusango gwe baali balina okulopa gwali kugenda okujuna bannayuganda senga abantu bano bagenda ne balopa crimes against humanity naye olwokubanga bo baaliwo okutusiriwaza nga Museveni wagira nga batuukiriza article eri mu Bahima Central Dynasty egamba nti bo balina okwewolereza ensonga lwaki olaba Wini byanyima nga asobola okuvaayo ebweru n'alinya ennyonyi najjawulereze kanyamunyo ng'akubyako n'amasasi olwokubanga yatomedde ku mmotoka ye okitegeera ekintu ekyo bakolera Museveni era babadde mu system ya Museveni nibo bakimanyi nti ffe bannayuganda tuli basiru okitegeera ekintu ekyo bo nga basayininga omusimbi gwabwe kale senga wabirese eri ne tugamba muno kale omusango wagujjayo n'otaleeta obwo obujulizi obw'ekisiru obuku implicatinga kino kyembagamba Uganda eyo ba elite sisibe bagenda okugikyusa fe abageto fe tulina okukyusa kati Museveni tumukubye ye aguliddwa option zonna zonna Museveni takyasobola kujja nti ajje yeesimbe wa convincing abantu bagenda mubuuza biki by'otukoledde ku myaka 4 kitabani kye wekiro mukiraba kiwaddanga kati afumbye Besigye n'agaana tumugamba tetwagala bannamagye aleese Mugisha muntu biganyi kati kye yakoze Museveni yaleese bano ba handlers yaleese bano ababiri n'aba frontinga ne babeerako ba handlers guligole Mugisha muntu ye handler wa Winikiza Besigye yehandula walu kwa gwensonga laki Lukwago buli wabeera appraisinga master we niwe beberanga lale siye his excellency Kyagulanyi yaliwo Lukwago anyonyola Besigye oshegera ayogera ku Besigye ne tugi kuba omubala gwa people power our power oyo mwami Sero emikono gye mirema tasobola kwogera ku mubala gwa fe tasobola nti awanike ekikonde obadde mu people power our power tasobola kikola lwaki bana basajja batusiriwaza busiriwaza badenga batusiriwaza kati baagala bazimbe system muli munda munyini osigala batuzimbire mu system batya nakugamba ekintu kibakola kya UPC kati already tulwanye balabe nti omusajja tumukube system tugenda gikola ki tugenda kujisula kati bo baagala mu Uganda empyaje tugenda okuzimba ng'omugabo gwa already guli negotiated mulwanyewa mulwaniddewa basajja mwe bannankwe mulwaniddewa tebalwanye nibo baagala tuyingire mu Uganda ng'omugabo gwabwe guli negotiated nga price gye balina okufuna mu Uganda already ng'emanyikiddwa ngere ewandiikiddwa mu bitabo kyebali mu kutukola lwakuba mwe bannayuganda bamute munnakibuuka okitegeera ekintu ekyo baagala ng'omugabo gwabwe gwe tugwe bagenda okufuna mu Uganda ng'olede gwakoze eki guli bbali kati guno omugabo ndowooza gwe bagenda otwalira Museveni bamugamba awo onaavaako eno esheya gy'olina kuba bano bakolera Museveni okitegeera bakolera Museveni kakati bazze basiriwaze ffe bannayuganda nga babadde nga batuvuga okitegeera ekintu ekyo omukazi ono mutemu ekyo kyo nkibabuulira so Winikiza ekintu kyosobola okukolera bannayuganda kiri bwe kiti back off va mu kkubo lyaffe
we mubanga mwagala kutwegattako ddala nga mukakasa nti muli bamazima mwagala mutwegatteko tuzimbe Uganda wamu nga we mugamba mujje mwegatte mu people power movement ewa kyali vacant wali ebifo lwaki mwegatta ku national unity platform lwaki mwegattamu the legal entity kubanga bano nabagamba bano bo bagala kubeera ba big boys kye baliko kati Winnie Kiza bali mu kubakinga mukama waabwe kubanga bakimanyi nti Winnie Kiza ono mbu civilian kati yasobola okujja nakola kinayitawo his excellence Kyagulanyi mukulembeze tajja byogera bino nze kubyogera abantu bano babi bana abantu babi Museveni tumukubye katagala kuviiramu awo ayagala agende mu Uganda nga akyafunayo share mu system naye nabagambye ekyaddirira waliwo okufa okitegera ekintu ekyo Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa owokubiri yattibwa enkubo ezityo tuzirikane zigenda bwezityo era nalabye obumba tuto obumu bungamba musimanyi gwe Shama Winnie Kiza mwesonyiwe tusimanyi tumwetaaga nemanga akiraba nti nomufere mufere abantu bano sitole ekinaye mmwe okitegera ekintu ekyo Winnie Kiza empapula ziterekedde emyaka egiwere 10 ng'agiterese nze muwaddeko 5 gyokka okitegera ng'aziterese empapula ezo newe twamugambye ko yazizzeyo n'azikuba ku mmeeza era balopawo crimes kitegeeza ki Katikkiro wa Lwenzululu lemezaamu toyina musango Winnie Kiza yabalyamu olukwe ekyo kyo nkikubuulira Winnie Kiza yabalyamu olukwe omusango yatwala mu ICC nti mwali muyina abayeekera mu lubiri munda mwali muyinamu abayeekera era mwe mwateekawo olutalo ne gavumenti mwalwana ne gavumenti era Winnie Kiza akkiriza nti mwali n'emmundu Winnie Kiza muwala wammwe akkiriza nti mwali muyina emmundu era mu ICC bagenda ne bateekayo omusango bayitawo crimes gwe bateekayo thanks to his excellence Kyagulanyi bali kujja at least partial justice mwakafunye nenga tukakasa tuwe tunalemezaamu ffenna ne tukwasaganya tugenda kuwangula Museveni era mugenda kubeera free eddembe lyamwe mugenda ddifuna kuba nkakasa muli innocent naye munange Museveni ye bwatyo ye enkola ye naye kati ffe tukkirize system bweti era etuyingiremu naffe tupenetrating naffe tukkirize nakugamba the only revolution gy'olina okulwanisa munna Uganda gwe ye mindset yo bannange muve mu videos okwegatta muziveemu muve ku baana abamansulira kuno muyige ebintu bino kati ono yabadde amanyi nti amaze nakugambye you don't know who you're dealing with Winnie Kiza ne Elias Lukwago nakugambye ngenda kuproving nti toli lawyer wa busimu emisango gyonna Elias Lukwago gyawangudde babadde bagisalira ku simu mulinde ekonzija Elias Lukwago ngenda mubakwatirako bulungi mubatere wali kati ndi ku Winnie Kiza fake rope gwe badde batuwanira nti Winnie Kiza yali lupu mulungi nnyo yakola n'agatta wagatta biki kyemugamba nti mmwe kale mmwe obutwa bwamwe tebuliiyo Museveni tabulina Museveni yalina obutwa bwa Nibanda yalina obwa Segirinya yalina obwa Hussein Kyanjo oba mmwe bwo tabulina emyaka 2 mumuvuganyiriza nga mbadde mumuvuganyiriza smartly abantu bano batulabira ddala nti ffe tuli basiru bwe batyo batulaba kyovula bomu akwata akazinda ulagenda ku radio station emunaga mubafutu soja mutugambako neera mugenda kubeera bwe mutyo yes tukiriza Mubaraka Munyagwa najja n'atuvuma nika kati sawe no batugamba tulina kwegatta nabo era musigale ffe tubeera abasiru nga mutuyita fa abasiru nga mutuyita ffe tujje tubeegatteko president waffe nkugamba kino nkusaba ekintu kino president totulyamu olukwe tukusaba busabi taata yonna gye tuvudde tetwegatta n'abantu bano kale kiyike kitulemere tumanyi nti ffe twalwana ne tulemerwa neso zino sizino enkwezenge tizatwegattamu ekintu nekikola ki ekintu nekiyiika luliba mpuuga ebatulemesa mpuuga ne bakana kwa gurupu bonna bebamu naye kati batuzanya good cop bad cop kibali mu kutuzanya mu mpuuga n'ekibinja kye bad cop Elias Lukwago n'ekineno gurupu eyabeesije beba good cop mbwera baagala twegatte nenga bibali mu kutuzanya bonna bebamu beekubira n'obusimu ne bagamba mpuuga kati munyige we bati Mubaraka Munyagwa abagenda ku TV station lwaki Besigye ne Elias Lukwago tebagamba abantu bano mulekerawo okuvuma bali lwaki tebabagambako ngate bonna bava mu kibiina kyekimu lwaki tebagamba kusemu junganda nti lekerawo okuzalawo abaana ba people power obadde ddala abantu bano bali naffe lwaki baleka ne batuzalawa wali owuliddeko statement zonna abantu bano nga bavumirira bali nenga bano bonna ba PFF bali FDC nga bali wansi wa command ya Besigye batuzanya good cop bad cop kibali mukola mbukati naffe abantu tusiriwale tugambe bampuga bebatuvuma bano batuufu naye bonna beekubira obusimu bali ku script eji ekyo kye bayita fake system munna Uganda nakugambye tuli mu domestic police mugenda kumpulira mmwe ebyo mbadde nga mutusiriwaza mugenda kutuwulira teri kutusiriwaza tetugenda mu alliance nammwe wemba mwagala alliance mujje mu people power movement mujje waliyo vacant places
tuyina kwesimba protest vote wolaba umbrella tikinga watali manvuli totikingawo